nga bwe nabasuubiza nti wiiki eno tugenda kubanga tumoona ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya munnaffe Hajji Mutasa Kafeero. Tugenda kubanga tukomyewo tusobole okwongera okulaba olugendo lwe. Twakomekeza nti yatugamba kitaabu yazaala abaana 84. Hey, abaana 84. Kaakati nno tukomyewo tubuulire mbu abaana baali bakanga 10 ogasoko n'abazzukulu era nga n'okulya emmere bakuba kidde ekyessomero n'owulira ti eka bakubye ekidde ky'okulya emmere. Na ogenda kubanga obibulira mu pulogulaamu yaffe eno eya mbeera y'abatotomufu. Nga bwe nakugamba nti sigenda kubanga nkyaza abatotomufu bokka, n'abantu baliyo nga balina sitoole ennungi. Obulamu bw'obadde oyagala olabe oyigireko batandika batya babaddewo batya paka gweotusa okumulabira awo waali, naye ng'abantu balina engendo zaabwe. Mu sitoole y'emu mwe mulina okuba nti tuyigiramu nti yakola ku mirimu egy'enjawulo, emirimu abantu abamu gye banyooma, tujogamba nti omuntu ayita atya mu bizinesi eno n'agaggawala, munnange babiyitamu era yabiyitamu, amenvu yagasuubula, kyati bino ebitunda biswiti biki yabikolako dda, kati gwe wamulabidde awo baba bayise wala. Tugenda kubanga tugenda gyali wabula nga tunnagenda okujjukiza gwe munnange yenna ayagala okubeera ku ttiimu Queen Mother Yugi. Ogenda kubanga ompa olukusa osindikira kamesi nongamba Queen Mother ngataako, sigenda gattako muntu nga takkiriza, tusobole okuba nga tutambulira wamu, tutambuze ebintu byaffe bulungi nnyo, bulungi ddala. Katugende mu pulogulaamu yaffe ekitundu ekyokubiri, tovaawo. Jjukira mu kitundu ekyasooka yatugamba kitaawe yazaala abaana 84. Kati mu kitundu ekyokubiri mugenda okumanyira abaana 84 yatatugambye baliko n'abazzukulu awo nno ne bawera abantu 10 n'omusobi. Gw'osuubira abantu 10 bakuŋŋaananga batya okulya emmere. Ekitiibwa kigire Mukama, kigire Mukama oyo yamanya amagenda gange n'amadda. Kange ku birungi Mukama byampadde, kamerire kamenywera oluyimba luno. Kange ku birungi Mukama byampadde, kamerire kamenywera oluyimba luno. Ate waliwo n'amayumba amalala gaali geetoolodde awo agakolwa oluggi olunene nga nagwo kweganga abaana abo tuli mu nnyumba emu mu ngeri ey'okutugatta. Era mu baana abo 80 jjukira nti kwaliko n'abaana abaakuledde ne bagenda ate wabaawo abajja nga bazzukulu bakulira bajjajjaabwe, naye nga twalinga 10 mugasimu n'abawaka, naye nga ffenna kyewuunyisa twaliranga ku lwaliro nga muzeeyi yali agaanye okufumba obutamu mu makaage bwe yabanga akyali mulamu. Yaga nti obutamu babufumbanga maze kuva ku nsi, kubanga ng'akimanyi nti obutamu bwawulayawola mu baana, abaana tebeegatta, abaana babeeramu n'enjawukana. Kati ng'aga nti tusaagala butamu mu makaaga nga nkyali mulamu, kuba naye tekiraba kuba kitaawe. Kati ne tukula nga tuli omu ffenna ku lwaliro lumu. Era emmere bwe nkugamba emmere gye baafumbanga ewaffe, omuwumbo gwabanga munene nga gwetikkibwa abasajja 2-3 abapakasi. Onnannyini kiyungu ng'agenda mu lusuku ku makya, agenda n'abaana nga batema amatooke nga bagakuŋŋaanya wamu, ate afumba gy'ali afumba nga bagakuŋŋaanya wamu. Olumala okulya ekyemisala nga bagenda mu lusuku nga bawaata mmere, batwala ebibbo bwe biti ng'ebibbo 5. Essefuliya yali mpitirivu nga nnene, batwala ebibbo nga 5 nga badda mu mmere nga bawaata, buli omu nga yeetikka ekibbo ky'emmere nga bagireeta bagiwumuza mu kiyungu. Ne bagujja mu ntamu, entamu bagiyitanga boola, obutamu bunene nga bolaba entamu ez'emikono, naye guno obutamu tegubaako mugweno, guba gunene nnyo bwe guti nga twagitanga boola, nga omuwumbo munene nnyo ddala. Ndowooza abakulu be twenkana oba abaakulya mu maka amanene eboola bagimanyi. Kati ogwo omuwumbo ne gutuuka ekiseera ne bagujjula, babanga bajjo, naye nga tugenda okulya nga ffenna ofukosi abantu nga babudde abangi bwe batyo tebayinza kubeera kumpi. Naye okukuŋŋaanya abantu abo okujja okulya emmere, nzijukira twasooka awakaawo we twakulira nga tukyali bato baakubanga ngoma okuyita abantu.
engoma eyo yajja neyinika egwanga mu jobanga yokujoguye ku church ku makanisa engoma bwe yavaawo ng'eyulise n'ebidewo byajjira bulimize emmotoka nzijukira waliwo ekire kye baali basibye mu mwanya awo nga bakuba akale tulundulundulundulu ate nga waliwo n'ayita ab'ebibya tulundulundu ne bakuŋŋaana abandi ne bakuŋŋaana n'ali ewala n'asembera kiddenga kibayita kujja kulya mmere era kyavuga nti ekire kyewa Kafeero kivuze endoza yali ewala nga ajja dduka gyali baba wawaka ate enva sitwalyanga nva nti oba nva zinkana ebinyeebwa oba basekudde ebinyeebwa sefuliya nayo bweti obubuzi basalanga obwo bubiri bwakulya kyagulo yokka tewasigala okujjako twagendanga okulya ennyama okumatiranga nte gyatadde wansi awo nga tulya nnyama owulidde kyokka ekyomukisa omulungi abakyala abamu baali balaalo nga tebalya mbuzi ennyama yaffe ffe abawaka abaana ne taata ne mwanyinaffe kale nno abantu ne bakuŋŋaana ne balya emmere kati awo okubega ne kutandika saawa y'okulya bwetuuka nga batandika ab'ebibya muleeta ebibya tubawe enva ab'ebibya tugenda kugabula muleeta ebibya kaabe mugenyi kaabe mpakasi amayumba gaali awo ag'abagenyi kakati mmwe nga baleeta mmere nga bagikuba wali mu ddiiro nga batandika kubega olwakati olwali lwali lunene nnyo emmere babegeranga abaana abobuwala ne babegera abaana ab'obulenzi ne babegera n'abapakasi simanyi lwaki kitange yali ageranya abapakasi bafume babegereko babawe bandi bali besobola okwefuna naye simanyi lwaki yakikola atyo kati abaana abalyanga ne bamaama be baana abato ate n'abagenyi abazze ne basenga abakyadde n'abalala bamaama abalala baganda babanyaffe be balyanga ku lwali olunene neffe nga tukola olwaffe olw'abalenzi wali n'olw'abawala n'abapakasi batwala emmere yaabwe bwe tutyo bukyabeeranga ate ne babeekawo n'entandafu abaali basoma omumba gw'emmere bwe guti ng'otutwala enkya ku ssomero ate ogwo omumba gw'emmere gwalinga munene nnyo nga gutwalibwa abaana babiri bwe wakwatanga mu mpalo n'owa munno mwasomeranga mu ssomero limu bagamba essomero lyali mu ssomero limu kilomita ennya ze nakugambye kati nga omumba bw'okwata n'okowa n'okwasa munno n'okowa n'okwasa munno kati n'enkya ne mukyusa era babiri ne beetikka emmere era n'awa munne ate okutuusa be nagambye abasukkanga mu abiri bwe baggwerangayo ono atutte olwaliwo n'omulala atutte n'omulala ajuza n'enkeera n'omulala atutte kati bwe tuntuuka ku ssomero naye bwe twatunula ku ssomero nakino kankigambye abantu emmere eyalinga ewaffe eyo fewaffe twalima lumonde namusanganga ku ssomero n'emmere ey'obulo ne muwogo olw'okuba nti olusuku lwalinga lunene olw'amatooke nga bamaama tebalima nsuku gundi nnimiro za lumonde kubanga jjukira jjajjaffe Mutasa yali alese amatooke ensuku ez'amatooke mu nkole n'emmwanyi ennimiro z'emmwanyi kati ng'olusuku abaana be balina ensuku nnene nnyo era nga Kafeero yasinze olusuku mu nkole yonna kiri ku likodi kati nga ffe tulya amatooke gokka kati nga bw'abanga oyagadde emmere endala yonna bw'otuuka omutuuka ku ssomero bamuyita abaana bali abanyankola abalese obulo baleete emmere yaabwe mugatire ku lwaliro nabo balye ku matooke nammwe mulye ku lumonde oba kasooli baba baleese kati bwe kityo bukyalimu olwo omaze ya 1 paka ya 4 okoze eddagala lyojjanjabya abaana osigala erayo mu kyalo oba ate wagamba akankyuse ku bulamu bwange kati maze senior 4 ntadde first choice yali Mbala High School naye olw'okuba nti nalimu olusuubuzi luno nga maze n'okukwata ku ssente nyumiddwa lumu nakyalyako omuntu waffe yali Jjinja eyo nendaba ekibuga ky'Ejjinja nga kya bya busuubuzi kinene mulimu industries ate ebyamaguzi okuva e Busiya nga ndaba kibuga kirungi nenegomba nnyo okubeera mu Jjinja wadde nga nali ntadde Mbala High School naye saagendayo nasalawo ngende Jjinja mu senior 5 n'ey'omukaaga ntandike nteeke obusuubuzi bwange mu nkola nasoma we natuukira mu 6 nga nkoze akagundi akadaala mu katale k'Ejjinja akatundanga kyakala ne kakola nnyo era nenfunamu ssente nnyingi nenzibalo n'akawunti era bwe namala senior 6 nalina ogenda mu college nagenda mu Nkumba College of Commerce naye ogenda Nkumba College of Commerce naye nawe ssente eziweza okusobola okweweerera okuba mu kyakala oyo nafuna ssente nnyingi nesobola okweweerera wadde nga ssente
baganda bane bamama bampa naye nga zisinga obungi zaali zange nensoma emyaka gye namala enkumba nensoma accounting nali nsoma UDB yes nali nga nsoma nga ne mukwano gwange bamukyanga Faza Luchamuzi ng'ali mu kigo ky'Ebukulula Sebukulula ali kumpi ne Lukaya waliwo essomero ly'abawala awo ate nga obusala kkubo eri abalenzi bali Kasasa secondary school kati nampitanga nengenda nsomesangayo nga nsomesa commerce ne mathematics ate bwe navanga nensaliko nengenda ate Kasasa nene nsomesangayo kati bwe namala byaggwa n'okusoma nga kuwedde ebiseera ebyo nzijukira ogamba kikyewuunyisa nti bwe nali maliriza obwenti okusoma mukulu wange Alhaji Mustafa Kiggundu Amini namulonda ng'amugya mu UDC n'amuwa managing director mu East African Steel Corporation ekyuma ekyali ekinene nnyo nga kikozesa abakozi kumpi 35 ejjinja managing director kakati ngende eyo okufuna omulimu kyali kumenya mujenje kkalu nfuna omulimu nga nze nkulye ebisaala egy'abakozi mu factory wages and salaries egy'abakozi mu factory yali musajja mujagujagu ate musajja nga akwata kyasomye ate nga ali inquisitive ayagala nnyo okumanya kyatamanyi ate nga mubulize kubanga sisuubira nti namukolako disciplinary action ebbanga linakola naye ng'ali andami kakati bwe nava ku ekyo mu misaala ate nenfuna omulimu nengenda mu sales yali aggressive kubanga sales zabanga mu desk work ate nizibaamu field work ebiseera ebisinga obungi nze nabeeranga ne mu office wano ku desk work nga monitoringa ndaba accounts zigenze zitya books of accounts zikipinza atya akoze atya mulimu ekisinga obungi naye nga auditors tebampa reporta mbi yonna ku Hassan Mutasa okyali ku program mbeera y'abalitumofu mwami Mutasa Kafeero atunonyola oba atutambulira ku lugendo engeri gye yatambulamu okutuuka okuba nga azze mu kibuga akoze ssente twagala tumulemu kati tukomewo ng'atunyonyola ssente ezo we yagenda eri gye yayingira ze yafunako n'akola ebibye kuba tugambye yali accountant mu kampani eyo nayingira ate mu sales ze zimu ku zaamufuula omututumufu oba nedda tuba ku Star TV tukomawo atunyonyole. If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiancé, parent, relative, mentor, your children. Unveil Your Love Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil Your Love Yatula. Happy relationships, happy nation. When nagenda mu sales nentandika ndoza okutandika okutunula ewala ate nengaziya n'ekiwanga kyange mu bya hardware n'ebyemitayimbwa era ate era ndowooza olwo nga Katonda anyamba okufuna capital ndowooza kubanga bimanyi ebiseera ebyo nti ekiseera kyatuuka neoba nti bw'oba mu sales oba omuntu mu sales wakuwa akapapula akakuwa ebintu nga bw'ofuna omweweerwa awo ofuna akagula otya kugamba akuwamu enjawulo bwangu nga tutawanyira kutawaana teweetaaga kuleeta lole kutikka mitayimbwa
ogandize n'akantu kakaka ngolya bakalwanira bulwanyizi kati wabeeranga mu kitongole ekyo of course nga oba ku mwanjo nnyo okufuna ebintu ng'ebyo opapula ng'obwo okuwa bulabanga ani akafunye ani alina byatunda kugana nali ku mwanjo nnyo awo nga olwo nsemberera okufuna nga capital ntandikwa era wayitawo ekiseera si kinene nnyo nga maze okutegeera ebikwatagana n'emitayimbwa ne hardware emitayimbwa givaawa bagikolerawa ekisinga okuba ekyepeeyi entono egiyuddawa ate bwe njeetaano ntunda ntya nfunako ntya naye byonna nga maze okubikukkamu nenzigulawo nga ne capital awezeweze nenzigulawo edduuka mu jjinja erya hardware era ng'okyalemedde mu jjinja era nkyakola nali sigala nkyakola nga nkyali ku mulimu nali kulya luvannyuma nasigala nkola naye nenzigulawo edduuka eyo nenteekamu omuntu abaana abaali bakolamu naye nensigala ku mulimu kati bwe navaayo nali maze okututumuka okuba nti nsobola okwekozesa nzekka nentandika n'okufuna ebyamaguzi nga manyi we biva ate nga ne capital mufunye awo natandika nzijukirawo emitayimbwa jjajja ne gyesibamu n'ebyahardware nga factory zigenda zonooneka nga production tekyali nnungi nentandika okutunula ebweru nga Kenya ne Bulaaya awo nentandika okutwala bogoya seeriro nga mutwala Kenya naye olwamutundanga ate nenzija n'emitayimbwa otwala bogoya nodda n'emitayimbwa kubanga kuno factory zaayo oba zoononeseemu nga production tekyali nnungi kugamba twazaamu tugambe nti bogoya ali ku katale nga ebiseera era nga nina aba agents abamungulira twamugulanga saidi z'ekyaggweyo esi ku nnyanja awo oyogereranga mu mwaka ki kuba bogoya ogula omutayimbwa kireka emyaka egyo gyalimiwa ate olowooza atwalanga bogoya nkoteemu watwalanga trailer oba bbiri oba ssatu ne tuzitunda mu Kenya mu katale bakayitanga maligiti ya Kenya nga gundi trailer bwetuuka awo balwanira nwanire trailer wogimaliako n'endala sente oba ofunyemu nga kati bwogenda mu bayindi kugula emitayimbwa byonoteeka ku trailer era kuleeta Uganda kati nentandika okusuubula bwentyo bogoya mitayimbwa bogoya mitayimbwa ogaya bogoya banya abamukuwanga bogoya namugulanga mu bantu b'ekyaggwe ebuyikwe ne tugenda ddala mpaka ku nnyanja eri omwami erinnya ndyerabidde yali mulimi wa bogoya nga mungi nnyo ku nnyanja nga ku lubalama okwo alinawo olusuku lunene nnyo lwa bogoya yatuguzanga ne tutema ne bakuŋŋaanya nga tufuna ssente abakuŋŋaanyiza kati twera nejja neetikka nojjuza n'osiba tundubaali soya zino magulu twera no fuuti ana ez'empanvu bwakulembezangamu ebbiri awo n'omanya nti ekikati emitayimbwa ojja kuleeta naawe kati bogoya oyo omutwalanga muto n'akulira eyo kuba bogoya si ekintu ekyangu bogoya twamutwalanga mubisi nga si mwengevu era bwafunangamu ekizibu na motoka neefiira mu kkubo olwo nga ofunye loosi anti nga eyayengera nga bulukira okwo olinga okoze loosi kale bagulanga mubisi nosabirya nnyo okulaba nti omutuusa nga tannayengera naye awo twamutuusizanga ng'omu atandise okwengera ate nga gwe baagala kati awo ne bamulwanira n'otunda n'ogenda ogula byogula ate naawe n'okumona ebirala. Hajji Mutasa yali musajja mukozi okuva edda mwaka wa 85 yatandika okusobola okuva ebweru kugeza Germany, Australia, South Africa n'aleeta ebyuma bingi nnyo nga era yasappulayinga Kampala n'ejjinja. Kakati ebiseera ebyo emitayimbwa gyali gya bbula nnyo naye nga olwokuba yali musajja mukozi nnyo ng'asobola ogirumba ebweru w'eggwanga n'agireeta kuno ate yali musajja amanyi kyakola ng'afaayo nnyo ku mulimu. Era mu bantu abo benaguzanga emitayimbwa nga ngirese ne hardware ndeba hardware gye kati eyafuuka Seymour Stereo Music ne general hardware yalinga mu Australia nga nyiniyo bamuyitanga mwami Kigonya so Kigonya yakulirako ne prisons mu Uganda wano n'abalala mpozi nga Degya Trading Store balinga ku Ntebero lya so mwami bamuyitanga Bomboka yafa n'abalala kati wenavaawo ate nentandika okusupplyinga mu wax katonda supplyinga mu wax kuba otugambyeko wano nti ng'otambuza bogoya oluusi yayengeranga n'afuna loosi kati nga oli mwami oli nnyo mu by'obusuubuzi twagala abantu wano kuba twagala balabe programu naye nga bayigamu
tutwale wamu nti omuntu abanga ng'akoze business abaire nga alina okukkiriza nti okufiirwa kubaayo kwediyo omuntu n'agamba konteyina nange bagikutte abamu ne betta abapo n'agamba ayo business ajja kumukolera ng'afunye lwose emirundi ebiri abantu ng'abo osobola bagamba nga ki wakati gwe ekintu ekiruddemu abantu abo ndoza mbagamba nti nibanga bafunye lwose balemerangako nze era lumu nzijukira olwo tutwala gye nali ntwala bwe yatuuka okuyisa poliisi ejjinja nga eyolekedde erigenda ebusiya gundi luwuliza kirunda yali minisita yali wa kimirembe gya njogotettu n'agiraba ng'egenda kati yali gatundu baali teryalisibe bulungi n'alengera enkota za bboga naye emmere egenda nga ate enamba ezaali ku motoka nga z'Ekenya n'alagira abapoliisi bagiyimirize ne bababuuza mulaga nti tutwala emmere mulina layisinsi ne bazijja naye tekisoboka wano tulakinga emmere bantu bagitwala bweru era emmotoka eyo n'alagira egende ku poliisi emmotoka eyo yamalawo kuba wiiki nnamba era bwe n'abulukira awo abapoliisi ne bayita abantu bamutwale ne bagaba nayitangawo nga tebamanyi nti nze nyini bbogoya oyo naye ne bamugabira abantu ekibuga kyonna ne kiwunya bbogoya tutula yonna nekwega weŋŋambira abantu nga bw'obuuzizza nti bw'obanga ofunye loosi buli kintu kyonna kyokola olina okusuubira okufuna n'okufiirwa n'olwekyo oyinza okufiirwamu obulumu n'emirundi ekisinga obungi n'obanga ofuna so mbawa amagezi ne bweofiirwanga era olemerangako n'olaba nti ate waliwo ojja okufuna waliwo tunyonyola emitayimbwa be wagiguzanga olwo ne bennawo emitayimbwa nga njijje ebweru ne mbawo emitayimbwa ne bagisomberya olunaku kinja waleeta lwerenga meka buli omu naye olwamala okutunda buli omu n'agula motoka mu lunaku lumu etwasubula mu bbanga lya mwezi nga gumu nampa emaali ng'egula emaali ng'evaako sente zigula motoka mu biseera ebyo emmotoka ate zaali zabona naate nga za buseere luyedda nga bagula motoka yeeyongera kulinnya miwendo ekitali kaakati nga budde bwa kaakati nga gwe tonnagula oli ku bigere obanga nga nze namuloka nange ofcourse olwo kati tutubuse maze emitayimbwa ngitunze ndi mu maaso eyo kati egimu njijja na bweru kyekugamba ntandise n'okugijja mu Belgium ntandise n'okugijja mu Poland nga ngiyisa nga benagambye ku mwalo baguyita Antwerp nga guli mu Belgium manye emitayimbwa wagulanga emitayimbwa ng'ogijja mu Poland eyo bloka yali Eastern Bloc ensi ezaali mu mawanga agatwalibwanga Russia kale ng'ebintu bya ddondolo biri kibu kati nze nenzuulayo emitayimbwa bw'ogigulayo n'ogiyisa ate mu Belgium ne giyingira wano ng'ate ofuna kiralo era bwe nagireeta nga wano nemba nga ngitundira ddala bulungi nenfuna muki tolina muntu kugamba nti gonjo neyakwata ku mukono kutandika okugenda mu nsi z'ebweru okuleeta ebintu bino oba era bakozesa bwongo obwo n'ogamba nina okuyiya ng'omusajja nombe Kenya otandise ogenda Belgium wakiyiya wekka oba olinawo yakugamba gondi tukola bwe tulino wano ne tugenda egindi bizinesi ejja kutambula nakozesa bwongo bwange kubanga nate n'ekirala nga nkyali mu sitiiru of course balinga bagula ebyuma bayita ingots ebintu byabugumya ne bivaamu emitayimbwa babireeta nga biringa biblock kati ebimu byavanga mu nsi ezo mu Poland kati mu kubireeta nako biranga mu kuba gye biva nenfuna adresi z'abali ababituwa n'emitayimbwa kugamba nemanya nti emitayimbwa bwenjugula eyo ababazi ingots zino mba nfunamu era nenfuna adresi ezo nentandika nga okubawandiikira neŋŋenda nayo kati nentandika okukolagana nabo bwentyo kuba olabise nga oli mwami mutetenkanya kuva dda kati osomye oyogedde oli mu Jjinja tawuni okoze sente ozifunye ogaziye bwenga obulamu obutambuza wekka seera ebyo nali mmaze okufuna omukyala naye nasooka kubutambuza nzekka Hajji yalina sente naye ebigambo byabakyala nga tabigenderako nnyo ye yali muntu wakakalukana kunoonya bizinesi wano nawali kunoonya bima ate ebiseera ebyo ejjukira emitayimbwa gyali gyabbula nnyo ng'era emitayimbwa gyatuwa gyegizimba mu kibuga Jjinja ne mu kibuga Kampala nga sinaba kugenda nnyo lwe natandika okufuna nga ndaba omukyala yeetaagisa nga bw'obeera eyo mitayimbwa abo obeera mubino nga bw'okoma weeka tolina mubeezi awo nenfuna omukyala omukyala oyo wamusikana mwali omugjayo gwali otandise otambulira gwe wasoma naye eri ku kyalo eka oba omujja ku yunivasite ekyambogo omukyala oyo bwe nalinga nkyasoma mu secondary ku kyalo secondary kwe yali kwekwabwe namulabanga mu primary nemwegomba naye nga nali soogeranga naye kakati bwe ntuuka mu Jjinja bwe nabanga ntambula nga mulaba
lumu ne musanga ne muga nti owaayi gwe muwala gundi wenegomba ngenye yakusomeranga musomero gwe ye manyanga atya nti omwegombye yeti yakimanya uloza nenze namwegombanga kati muzija mubuuza bwe namubuuza nti yenze awo ne tutandikira okukola omukwano mu secondary mu secondary sasa namusanga naye atakola mu naitiru nga secretary mu naitiru ejjinja kati olondibwa nange ndi jjinja kati olumulaba mu biseera ebyo bwe natandika okusuubula nga nina ne motorcycle sente ntandise zifuna nguze ne taxi zino zalingako ebitaala ngulusinawasa ngula motorcycle gye nali ntambulirako eyankuba ekigo kino enkovu gyolaba kati sente weziri nguze ne taxi kati ogenda okwogeza omukyalo ono okwogera naye okumusanga nina taxi ekola ebusiya ngejja ne Kampala ng'ate nina ne motorcycle era bwe yankuba olwava mu ddwaliro nagula buguzi motoka yakuvuga entono motoka zalinga 43 Peugeot ng'ate eri yali 44 taxi jukira ebyo mbifuna sinaba kuwasa naye kati nzija okwogeza omuwala ono naye bwe yalaba omuvubuka ali smart ng'ate alina kyakozeewo kwali kukwata bukwasi kutu era nakkiriza nemuwasa omuwasizaawo bwansooka kutambula nasooka netambula ofosi kugandi kino nkyogera naye nga ofosi musooka nemwogera nemugenda kapu nga omanyi ebyammwe ebyato kuba nange nali muta ebiseera byaffe twali batufembi kati time netuuka nimugera tugendeko ewammwe netugendayo ne bamumpa nga bomanyi abantu bewaffe eyo baagala nte nenze nagaa sina nte ze nagoba nali ngenze ne sente zange era ngaomuvuka alina sente nalina jaketi ya jeans nga ngitaddeko naye nga muno ntaddemu oba miliyoni zaali mmeka kyebayogeranko nti bwe ziti nga magambo zibali mu sente ogwo gwalinga mwaka ki mwaka nno omwaka ogwo oza singa 7 mu mukaaga ndowooza bandiba 7 mu mukaaga 7 ng'obalira mu bukadde yes nzijukira omuntu mukyala namugamba baali bagaa nti ate batugambe ente tuzigobe tuzijje ewaffe negamba nze nja kusasula cash kati ye wagira nga nsumula pesa lya gundi zipu yaki ya jeans nakuba ku meeza tikino nakuba ku meeza nebiggwerawo mukyala omutuwa bakyali ku program ebeera abatumufu nange maishara mu Queen Mother batulina we Mutasa Kafeero atambulira olugendo lwe bulijjo abali yona mu mubibanyi ebintu zo babikwataganya bwomu atuyingizaamu obulamu bw'omukyala gwali eyo oba wamufuna otya oyagala nawe omumanyi oyagala tumanye ku bikufaako kati gwe wenna ali eyo ngwena omuntu gweyagala tukukyalize ku programu eno oba omuntu tumufu yenna ali eyo ngwena byagala otubuulirako okuyigiriza bannayuganda si byakweraga aba twagala abantu bano babeere nga bayigirako mmwe osobola okugata mu ssimu yo owandikira message n'owandiika embeera y'abatutumufu n'olekawo space n'oweereza ku 6868 ngandi nga tewabire kusaba ku kigambo Star TV oba nokuba ku ssimu yaffe eyayita wansi ojja kubanga osobola okubanga mu butereevu tuleeta omuntu oyo gw'onooba otusabye wagwa omututumufu n'obulira abantu engeri gye watandika ekyo kibadde ekitundu kyaffe ekyokubiri ku bulamu bwa Hajji Mutasa Kafeero era nga nsuubira olina byoyizeemu okuva ku part 1 paka ku part 2 katujja kubanga tugenda ku part 3 tulabe nti nno tuyigamu ate ebisingawo ku ebyo program eno nga nakutegeezaako nti nali nazirekodinga dda era oba okitunulidde enkadde zogamba naye kati emyaka gyeyongeddeko yes ekyekyo era nga nsuubira nti olina kyoyizeemu era nga nkyakoowola abantu mwenna okusigala nga mulaba channel yaffe eno tugenda kubanga tuteekako ebirungi bingi nnyo program zezenjawulo zigenda kubanga zitambulirako naye nga program yaffe enkulu ey'omulamu omukulu yeya Unveil Your Love okulaga omuntu oba okukulira omuntu yenna gw'oyagala omutima gwo n'ogamba nti yes gundi kyekiseera njatule yensonga tugiyita Unveil Your Love oba yatula era nga mulina program ya life after wedding tutunuulira obulamu abantu bwe bayitamu nga bamaze okufumbiruganywa eri abakyaliyo eri abakuza golden jubilee eri abakuza silver jubilee naye ate netonde bannaffe abatasobodde kuba nti bakyaliyo biki ebyabajjayo nsonga ki oteba n'ensonga zaabwe nga mu butuufu ogitunulira esobola okuba nga erimu egomba oba n'ogamba nti ensonga eno eyamugjayo
teyali ntuufu oba naye n'atuuka gye yatuuka neyejjusa. So omuntu bwatyo tumufunako n'atubuulira kiwa essuubi kiwaali eyo okugamba nti no wano mpitiddewo kino nze kisobola kunzija mu maka gange. Byemu kwe tutunuulira ku puroguramu eyo. Nabanno abaluddeyo batubuulirako bakikoze batya basobodde batya okubeerawo. Yes, obufumbo bubeeramu ebintu bingi naye osobola kubivuunika otya. Byonna osobola okuba ng'obiyiga nga olabidde ku muntu omulala oba ng'oyigidde ku muntu omulala. Mbadde Maisha Queen Mother, second last born wa maama. Simple and easy ladies, senga wabanji mubeere bulungi tusinkane.